Omwaka guno fenga Balutaya family tubadde nnyo mu kyalo eyo nga tuyiga kalulu era omwaka wetugendedde okutuuka ku Christmas nga tuli eyo Kakuuto ngera bwe mukimanyi nti omwami omubwati baby boy Lutaya Geoffrey agenda kwesimbawo oba yesimbyewo ate agenda kukiikirira Kakuuto kuba mukama nga ayagadde Geoffrey Lutaya agenda kuba MP Kakuuto bannakakuuto agenda bakiikirira omanyize ndi mukkiriza era Katonda bw'aleeta nti kigenda kubawo era kiba kijja kubeerawo ate nina determination njagala nnyo okwekkiririzaamu kaakati ffe tubadde tubeera nnyo eyo nga tuyiga kalulu era tusaba bannaffe bannakakuuto olunaku z'omwezi nga 14 mugende mulonde bannange mukeere ate mwambale masks ate n'ekirala mukeere bannange kubanga twagala okulabako ku Uganda empya korona ono addeyo amugyewo tusobole okubanga bizinesi zaffe ziddawo tunomo tusobole okubanga tukola tusobole okubanga ebivulu bibeerawo yes emikolo gibadde gibeerawo naye ate n'ab'emikolo tasobola mukyajinga nga bwe wali omukyajinga before corona ng'omuntu yali akolera emiliyoni 3 oba 2.5 kitegeeza olina kukkamu olw'ensonga ajja kunyonyola muna embadde sikola omukolo nkoze n'embadde sikola so bannabitone mugumire wamu tusabe Katonda mukama ajja tuyamba tujja kuddamu tukole n'abantu bonna balina businesses ez'enjawulo tusabe 2021 omwaka ogwo gutubeerere gwa ssanyu gutubeerere gwa mirembe tukuze abaana baffe ate tukole bye tukoze ate amabanja tugasasula aga 220 kubera mmanyi bangi nnyo tulina amabanja 220 tuleseemu amabanja ng'era embeera bwebadde amabanja tusobola geewala naye mukama ajja kutuyamba amabanja ago gasasulwe abantu baffe betulumizza olwa korona nabo bafunemu mu 2021 nga bizinesi zonna zizzeemu era nga tuzzeemu okubanga tufuna kasente akegasa omwaka guno fenga Balutaya Merry Christmas and Happy New Year my fans amanya mpitibwa Irene Namatovu Lutaya nga mbagaliza omwaka omulungi ate nga mbagaliza okuba nti tutuuse ku lunaku lw'amazaalibwa lwa mukama waffe Yesu Kristo omwaka guno tegubadde mulungi okutwaliza awamu naye ate twebaza mukama Katonda waffe nti tuli balamu atukumbye nga tuli balamu bulungi ate netusaasira netusabira tubeere nga tusabira bannaffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno mukama abawe ekyomula eky'emirembe abatuvuddeko bangi nnyo mikwano gyaffe bataata bamaama mukama abasaasire omwaka guno 2020 ngenda kugwogerako gubadde gwa COVID-19 era tegubadde mulungi naddala business wise akusinga abafuna empola n'abafuna ekinene kubanga ffenna tukoseddwa lumu omwaka guno gwe mwaka ogubadde nga bw'olwala covid oba olina oba kukola ki simanyi balina kuziika oba nga ki ate nga bw'olwala waliwo wetwatuukira nga bw'oba omuntu yena ng'alina ekirwadde nga tasobola crossinga genda kumujjanjaba kale kyembagambye nti tukoseddwa abagagga abaavu nampola ffenna tukoseddwa lumu naye okusingira ddala bannabitone nze nja kwogera ku bannabitone kuba ndi mu nnabitone omwaka guno nze nga Irene tegumbeeredde mulungi ne bannabitone okutwaliza awamu olw'ensonga nga bwe mumanyi nti festive season etuyambako okwetegeka okumanya nti kati buli omu wetumanyi nti naffe wetufunira era wetukolera tumanyi nti buli festive season yalina akabanja mu banka agenda kasasula
Aina bayambako kati nze nga Irene n'abenyamba n'abaana bange ba orphans bamanya at least ngenda kuba nti mbalambulako nembawa kyenina okubawa though kyaganye ku luno saasobodde kubawa kyemba mbategekera naye nsaba Mukama korona ono asobole okugenda asobole okukola ki okwebbulula okudda engulu lwakuba tekigenda kuba kyangu kubanga twasevinga ne tusevinga naye ate akasete nga tulina okukalya njukira tulina families era nga bwe mbagambye tuyamba ku bantu abateesobola so ffe nga bannabitone omwaka gutuyisizza bubi nnyo 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 era nsaba Mukama Katonda wange korona